Kale ampuliriza amawulire agakagwawo getulina essaawa zino kakati nno mukwano gwange ampuliriza ebigambo tebirinda wuliriza gwe embeera ampuliriza emaze okubeera nga eva mu mbeera wakati w'omusajja Segona akali amaggwa ne Mone Mathias Mpuuga Nsamba ow'ebitaano kati nga yafuuka wa 10 ogenda kuwulira ebigambo ampuliriza bano bombi ate basimatusa omulundi ogwokubiri okubeera nga bagajambulwa abatuuze kyokka nga meeya yaliko meeya Makindye East Makindye West ali Haji Nganda mu Lyanyama ebigambo ampuliriza ogenda kuwulira kakati ono bwe yabadde ku radio emu waliwo ebigambo bye yayogedde ampuliriza by'ono ogenda okuwulira naawe okwate ku mutwe weewuunye wabula ng'ebisinga ono abikudde ebyama ku mubaka amayido nga Honorable Alan Sewanyana ono abadde e Makindye West kakati nno omusajja mubikudde obuzwina nze Eke Master Mayoga w'omuzindalo nakugamba omukulu guno gwa nkyukakyuka gwa Eke TV Media Uganda kale no ompyanja ku subscribinge bwoti okone ku kade buli mboozi etteekayo ng'eno eberenga tekusuba kaakati olwo tuberenga tutolontoka ffenna mu mboozi zonna ezijuna ensi yaffe ezizimba eggwanga lyaffe kyokka nga Honorable Sam Mathias Walukagga Mulumba ampuliriza ogenda kuwulira ebyama ku musajja ono omusajja ono jjukira nti yava Masaka eyo kakati no bwayingira ekibuga Kampala bingi ebizenga byogerwa ogatteko n'okubeera nga yawaabirwa ennaku zino nti omusajja teyasoma abasajja nga balemeddeko olwo nga bamaze okumanya nti ku gulawundi omusajja azitowa ekitenkanika kakati kwe kusalawo bayite mu lukujjukujju mu kamooli mu madirisa basobole okubeera nga bamulemesa okubeera nga yeesimbawo olwo nga balowooza bijja kubeera byangu wabula kakati nno ono aleese bwino ampuliriza ate omuzo ddala wabula nga byogenda okulya ate birimu n'omugenzi amanyikiddwa nga omusajja eyali MP owa Kawempe North Kawempe Mambuka omugenzi Muhammad Segirinya ebyama ebyaluli kakati nno bikomyewo ate nga babirireetinze ku musajja ono amanyikiddwa nga Segona akali amaggwa jjukira nti omusajja oli bwe yafa waliwo ebigambo ebigambibwa nti yafa butwa era mu kufa kwe bwe yali ali mu kkomera waliwo emboozi omusajja ono ziyanyonyola President Kyagulanyi Ssentamu ng'amugamba nti abaali bamusiba baali basajja ba Honorable ba MP ab'ebitiibwa kakati nno enfa ye bye yakola mu Parliament waliwo bye byanyiiza era nga abantu abo baali bamaze emyaka mu Parliament egikunukiriza 20 kakati nno bye yali akoze mu mwaka ogumu kyandibanga okusinziira ku byogenda okulaba byogenda okulya bye byamuviirako kanaaluzaala musajjatu n'atuuka okuserengeta ekaganga kakati nno nga Ssebakwera nga neeyongerayo mu bufunze kantandike ne meeya ali Haji Nganda mu Lyanyama ono nga ye Honorable gwe tutunuulidde ffenna abantu b'e Makindye East agenda okubeera nga akwata bendera tusimbudde ampuliriza naye nga byazimbye obimanyi pulaani zaakoze ozimanyi kakati tosobola kuva eri nga gwe tokolangayo wadde kantu mu kitundu kyo n'ogamba nti talina kyasobola kubanga twagala b'amagulu abiri be babuuka emyala okubeera omukulembeze etaaga kubya ye kakati mbuuza ani abadde abuuka omwala kye batatutte ye buli nnaku General Museveni agenda okubeera kati kitegeeza mwe temukkiriza nti Kyagulanyi agenda kuwangula General Museveni agenda kudda era tugulube ye balooyo ababaddewo abasibe abatembeeyi bali mu Eruzira ng'oggyeko okuwolereza ono owakakofiiro ow'ebivulu njagala ombulireyo omutembeeyi gwe baali baloleza bali mwezi yawolereza omukazi ayagwa mwala ne babaliirira n'amunoonya okumala ewiiki nga tuli eno ewaffe Namuwongo bano abaffe bagenda wali show kiteeza ayiye kasasiro ne babuuka ne babakuba ebifaananyi ne bateeka ku peegi zaabwe bali mwezi baali bamenya abantu ewuwe yakanjigiriza nange nabagobako eno wansi egundi mu Katogole abakyala ne bagamba mwambale legging tusime ebinja tubibikke endagala tractor bwe gyegwemu tebaalinyayo bali mwezi yagamba bamumenya abantu musooke mu tractor yange n'agirinyamu ensi yonna tayagite yamulaba kakati oli akola obubadi n'ayuza empale yagamba bali mwezi tasobola kukulembera kiyinza okuba naye omukulembeze tebamugamba bwe batyo nga nawe obadde mukulembeze so kati nze bwe nvaayo nze njagala okukubuulira kino get it from me kamera zammwe zindaba nze ndi Ssekabuzooba wa Nuupu nze ndi Ssekabuzooba wolumba omukulembeze wa Nuupu nze wendi ekyo saagala kulimba era temujja kugamba mbu onkuba amasimu simanyi ogamba eki simafe mwene aremu simafe muli bene aremu gwe kati woba okimanyi gwakubya amasimu nga mwami Museveni yagambye akuume ebintu byammwe naawe balimu ekikyo kye bagenda okukuuma esigiryo tesula bweru nayo yeetaaga gavumenti gikuumba ng'oggyeko okukuba essimu oyinamu kiki kye bagenda okukuuma tukuume ebintu byaffe oyinamu kaki leero ng'oli wa NRM nga tonneebaka togenda ku buliri ng'otulo tukututte weebaka eddakiika bwerero gambe n'ekino kye bagamba nti tukuume ebintu byaffe nze ninamu kaki ennyumba baakugoba
wegalira muntu osule mu taxi ono mumanyi tata Jona asula mu taxi omukyala yagenda newa awana namuganza n'atabika mola luzi asimukasa n'akola akatogo oboli awo ng'atali ku beti kamya yali awo kimbuyege abantu abamu tugenda bavuma nali badde simudda munene loka mumalirize asula mu taxi omukyala yamugamba genda mu kyalo era nze twawukanira kujja wange ne mugamba gwo kubi abeni ale mu bowana kwayina n'oluumu lwaki tebakujjanjaba kati kyekyaye Kyagulanyi kwagamba mulokuba muyina jjajja mwe mukadde takyazina fuwo asobola okuzina babbi kampeni zonna tewalaba Obama ne Michelle tewalaba ati muli mu kizikiza omuntu okutambula n'ekijujulu kye baana bato bali mwana mwesatu mwe mulina uzeisi ugonjwa baleke kampeni zitambulirwa mu laifu mwaba mwekwata bwekwasibwe muti amasina angaga widdi bano baana bato Kyagulanyi muvubuka myaka 43 omukyala ndoza ali mu 36 oba 32 laifu yeyo banoonya wa president ate obakankubulire nebana abantu ba NRM bajinga bawo omanyi omusajja omuyivu gwe nasomako yagamba nti ku nsi teri muntu musiru naye omuntu wabanga tamanyi obadde olaba Trump ngajja olabye amazina ge yazinye nga atuuse yadde Japan Korea Trump abakulu abanoonya akalulu bazina kati ono ekimuluma Kyagulanyi kuzina mune babbi Kyagulanyi ayogerera 2 hours naye yalaba mu mazina ge gamuluma mufetu bagamba muwagira abakadde mujje ku bato namwe muzine sono lwekyo ebibuzi ebimu babinziriddemu waliwo agambye abuuziza mu kugira kati kankubuuze balinga wano nga bagamba mulya nnyama tayina mukaaga kati ekyamukaaga bakivuddeko bagamba teyayita si kyekyo kati ekituufu kyekiriwa basooka ne bagamba tayina mukaaga ngenda okulaba ku social media nga bataddeko ebintu byabwe akakiiko k'ebyokulonda tekabuuza mu mathematics wafuna mmeka nze ndi musomesa w'olulimi Oluganda ku Olive akakiiko k'ebyokulonda ko kaagala ebbaluwa yaki ya mukaaga 6 yokka oba afuna politiko omwami omu yagenda n'awaaba bamuyita Kalimiro John Lubowa weyo Wakiso wezukira obulungi nti yali ansasuddeko nga nkolera mu Honorable Segona campaign nga oluba n'agamba nti kati bwe tuyimba mu nkuuka nga rameka waiba abayimbi buli omu mu mwaka kadde muwe emitwalo 5 nekakasa obulungi nti oba okoze photographic interpretation osobola okumanya nti bw'abeera olaba kalidinaali yakuwawaabidde omanya papa yamulagidde kakati ye yawaaba ne batuyita nenfuna balooya bange ba Alaka Caleb nenfuna Alex Luganda nenfuna Narukola nenfuna ne Ocheng ne bagenda ne banyonyola ensonga zino munange na electoral commission eyo giraba okuyiga tekugwayo nabo babeerako ebintu batakola kibi batamanyi byayita mu parliament yensoma yayita mu parliament laba ka parliament bayino kola amendment aidha ne bagijjawo oba ne bagiregulate abanozi bo bali ku bunkenke bagante omusajja waffe sawa yona tava mu lukaano babeere bagumu nnyo mbagumya nnyo lawyer wange Alaka yagamba tribunal nti bye bawaaba mu tribunal bye baali balina biwaaba mu kooti goza lwaki baatya ne bagenda bawaaba mu tribunal batagenda mu kooti kubanga mu kooti bamanyi nti nja basingirayo ate waliyo costs yabba kuba costs tinjagala obuwumbi bwe buti kubanga nina erinnya lye bazannyirako ne bagenda mu tribunal yabagamba bye bawaaba kwegamba nti omuntu buno obuyigirize he did not acquire this certificate teyagifuna oba si bibye impersonator yefuula bwefuuzi oba byakunasa bijingirire ebyo bawaaba naye a certified certificate tebagichallenge eri certified by the issuing gundi authority IU genda somera ne certifying na National Council for Education ne certify in consultation with UNEB na wale baji certifying ezo tosobola zichallenge ate nonda kulo maina bade wano ne go tebampa bira kutasoma tinjagala okiriyali eyawaaba tiyawaaba abantu walukagati yasoma yawaaba certificate nti yali eweddeko eyamachwa egi ento bakuwa emyaka ebiri
nti emyaka egyebiri ne IU academic registrar okuva Mbale Dr. Adam naye yawandikidde electoral commission ng'agigamba nti Mathias Walukaga yasomera wano ewaffe IU n'ayita naye muteerako emyaka ebiri tugiteerako ku buli muntu akoze ebibuuzo ebyo nti mu myaka egyebiri okoleremu enrollment ogende weeyongereyo ku university bw'oteeyongerayo emyaka ebiri ne giggwako enebeera efudde naye bw'oweeyongerayo nga tennaggwako esigala eri validi mpaka lw'olifa kati nze nayisaako myezi ebiri gyokka nengenda ntandika nabaddeko wano negwovuganya naga musajja baba tena bitabaddeyo asome saagala kudda mu bigambo bya wakitiibwa kubanga ate wano tuli mmero ate wekitiibwa batugamba waliwo abantu tulina okuwa ebiteeko bubaga nti omuntu wakitiibwa oba olinamu wakitiibwa naye kati era ekyayogedde kyaki nti adde yasome ate nga bwaba talina adde yasome lameka ayinza okuba tamanyiyo ekitiibwa nti nsoma ndi ku St. Lawrence University nga bwe nkugambye nti nkola mpaka ne ku Mande ntandika bibuuzo kulanyi nga ajja wano eno njagala gwe wakati wange naawe yagenda ku NTV n'ajjayo Joel Osenyo yes we kasongola n'agenda n'aleeta David Lewis Lubongoya olwaliro oba osoma ku basekulitale jeno mu Afirika ku Google basooka kuleetera Lubongoya kituufu n'ajja n'akwata Alex Waisa Mufumbiro n'ajja n'aleeta Abasaasi Mavini n'abaleeta mu system naye gwe njagala nkuwulira olwaliro nti oba oyagala kukola biina byabufuzi nga tolabira wala olina kusooka kuleeta bamukaafu kituufu oleete bamabigge bitegeera oleete bampuuka yes oleete n'abalala abo yababuuka n'azimba ekikye yes bano bakibayingira obuyingiza oluvannyuma era bajja namubwepuloni yes okitegeera yagala ozimba ekintu nga tewali agenda kikowuninga kati okuzimba superstructure bwetyo yakimanya nti bano mulimu abakolera jjajja kati omulimu gwa Bobi Wine omutuufu gwali gumu kubakwata abaleeti abaanika eri ensi bategeere kati General Museveni kyataamanya ekibala ekyali kiriwo nti bano Bobi Wine yali abamutezenga kanyeebwa yes kubanga ekyo nakigamba nti Bobi Wine okutandika Nuupu ne People Power yali ne bafuulu figa kituufu nnyo wakati wange naye tukimanyi nti Bobi Wine mukola ekibiina fuulu figa yatasobola fuuka Secretary General era kifo kyamuwamu wadde coordinator vane ku ekyo yakimanya nti nina benzize nabo abagenda oggulwa naye mu kugulwa kwabwe ngenda kuba mpadde General Museveni obuzibu nti alina baawa ssente obukadde 5 owandigenze ne bwezimba oluzzi enakapiripiri abantu bamwagale oyo yamuteganga bunyeebwa byobufuzi n'ateeka mu ssente ze olaba omulenzi engeri gyayesa ebyobufuzi byawano ekirowooza nti yabisoma ebbanga oba abadde Professor Makerere ng'abisomesa ekyamazima nti boddayo n'otunuulira Bobi Wine enjesa gyayesa empiki z'ebyobufuzi kiba kizibu gwe okukimanya n'okkiza n'ogaa ekyamazima ono yali muyibi era ddala bekikolako bennyini beyakola kibyali byasukula abatekawo kati nga General Museveni alina kugenda kwabo agwe mu kanyeebwa akakulu abantu beeta nga tebali musakoza Museveni wadde akamu n'ekirala kye njagala okuwulira olwaliro nti weebuuza lwaki Bobi Wine n'okumma Segona kaadi tekwawaawaza abantu wabula abantu bagisanyukira bannanga abantu basanyuka wodda wali ekyo oyinza okukyebuuza abantu basanyuka kyekiri kye nasosobayita abagezi bamunenyawonyanzukoloti era nemumunenyezaamu naye Segona Mpuuga oba bakwatako mu 2016 ensi yali ekulya buli kyova olaba nti nno bajja ne bawagira mbabazi nga Besigye tasobola bagambako okitegeera naye nga abamanyi Besigye n'afiira muli naye twebuuza nti ki ebikyusa okuva 2016 okutuuka 2026 we tuli wano olwaleero Bobi Wine kyekiri kye naggambye kya Proletarian Revolution mu class struggles yakuliyetinga awareness eri abantu ne bakimanya nti bantu tebakyakolera ffe bana bachapati bogambye oluli chapati balina gwe bakolera emabega bakolera General Museveni kyovula nti wali kuwawaala era buli muntu asanyuka n'agamba nedda bano tebakyakolera bantu Bobi Wine yabajjayo ng'enjuba yakavayo n'abaanika tebakyayinza kukidduka namatifu nawalisegirenya n'agati atasobola kyekugamba olwaleero nti Bobi Wine yakuliyetinga awareness luli ebyobufuzi twabirowoozanga nti omusajja bw'ava mu mmotoka nga muwanvu nga wa lubuto ng'ayambadde suuti oyo yasinga okuba nga amanyi ebyobufuzi amanyi n'oluzungu
kati Bobi Wine watuuse wano wali tetuna kyetumubanja yes omulimu gwe aguzanye paati yagizanyidde ddala ate oŋŋambye ekintu ekyo ne Museveni mukinera mu nsiko era ngo bana boto butandika kwa kintu bwe kiri Museveni yalekawo Professor Lule yes bangi abaali baliwo Badoko ne Kyoni bangi abaali baliwo ebiseera ebyo nagenda mu ba Professor Samusoni Kisekka bonna baali yabalekawo era abo bagenda okujja mu last stage z'olutalo baali serious kala baali serious kati ekiyambye Bobi Wine olwalero nti obuyinza ne wana baabo kutte bano takyabeeta yakimanya era Bobi Wine okwata obuyinza wano agenda Makerere ali ku lutinga abaana abato ategeera ebintu ekikwatako kyabaziba bwalaba Bobi Wine ng'alina ekyami mu Nambasa alina esasi Mavini yes fefe nyini nafa atukutteko tolowooza nti ye kyagoba ekyo mu maaso takimanyi asimagonga pia Uganda empia eyo kati Uganda empia olwalero nagwe nali nkigamba luti Uganda nkuyita kojja kusaba kimutojjayo mpapula yalangiridde ajjanga independent asobola okukyusa muyebuza ku bataka no Seggona nsinzidde ku radio wano ku radio 4 ng'ennaku z'omwezi 6 Oktoba radio 4 e Kampala radio 8 e Masaka ne radio 7 Hoima Seggona nkusaba tojjayo mpapula lwaki omusaba bwotyo alekere Walukagga ono one of the respected lawyers mu ggwanga Walukagga oyo mulaba muyimbi Walukagga muyimbi Walukagga abadde consistent naye wichengira Walukagga ate abamanyi tuzaliwa ku kyalo kyekimu vira mayi kyekitundu kyekimu Walukagga ne mukwano gwange nesimu yenjina wa echa don't underestimate Walukagga tavudde nowhere Walukagga abadde muyimbi Walukagga abadde meya kati ajja kuki kubaka po parliament ayise muki mu mitendera yes echa Walukagga mugati yasoma Walukagga ya graduating ate yagenti yasoma public administration ochuli yagenze ndi public administration nature it's not about your qualifications mwabayivu nnyo abateeketeke mutulage kyamukoze mu parliament kamegen abayivu nnyo abateeketeke kigumiza anti kyamusembeza abateeketeke abayivu abakenkufu abateeketeke kati kino kankikugambe tolaba nti Seggona mukwano gwange Walukagga mukwano gwange abanyanda balina olugero lugamba nti bw'obanga osalira mikwano gyo babiri omusango nga bombi mikwano gyo singa Samola naawe muzze nga mulina misunderstanding nga mulina muli mikwano gyange sikkirizibwa kusala musango nga akutunudde mu maaso kubanja kukwatibwa ekisa otuna mu bbanga okiwulira Walukagga Seggona bw'awangula Walukagga nkwongedde ennume y'ente kati eyo yakubi tuli wano nze ndi ku ground Gashumba ndi so privileged nti mbeera n'omunaku afembayo wansi n'embeera n'omugagga akola ki banaye apuliriza nkwongedde ki lindako atuwuliriza ku radio 4 ne radio 7 mwe bajulizi bange mwami Gashumba kati ansubiza nti yakubiri Seddume eyasooka yagamba nti ekibiina ekijja ekya Democratic Front DF bwekireeta omubaka wa parliament kabeera omukwati mu kulonda okujja eyo Seddume yente n'agimpa Seddume yente ey'okubiri gyampadde kati agamba nti honorable Medad Lubega Seggona bw'ajjanga independent n'awangula ekifo ky'omubaka wa parliament owa Busiro East nate ng'akubye Walukagga ampadde Seddume yente ey'okubiri bw'oba oyagala funa neutral ground nzigobe nzireetewo omuntu zibeerewo paka okulonda gwe toteekawo mbuuza lwaki ajja mukuba Walukagga alinga nga Kyagulanyi ayina brand yes kankubuuze Walukagga ne Seggona ani asinga okumanyibwa mu Busiro Walukagga no Walukagga ayina advantage endala ey'okuyimba Walukagga ne baba tazze ku venue ennyimba ze zimurepresentinga zimutunda ekyo Kyagulanyi ekina mu kalu nakano owulira kati nabadde emyaka 15 tebamanyi nkugambye tugende ku street tulaga abantu kino kifaananyi kyani gwolage ekya Seggona nze ndage ekya Walukagga tulaba banaga nti ono Walukagga nti ono Seggona
tewali kintu kyenkana brand walukaga asinga Sseggo n'ebintu ebiri byenkoze eki Uganda ekirala balonzi kyabalonda ekyo kyekikulu abagenda okulonda ebusiro si baana abasomere Simak King's College Buddu Gayaza Namugongo no abantu ababulijjo banku nkuba matafali nsika mamba nsika muwogo abo bagenda okulonda onakulo kulonda bataninga apo mwabayivu temulonda abayivu temukola ki mube akuza iPhone zamwe 17 muli ku laptops zamwe olabyo disadvantage eriwo polisi ya Jinja Road Kampala polisi ya Kabalagala Kampala Odi Kampala Natete Kawempe ezo zonna zenjogeddeko division ezo polisi ennene ezitwala obupoliisi obutonotono obulimu police division ebere etwala police station nate police station ebere etwala police post kati division ebera mu stations ne posts division ziringa mukaga munana CPS Jinja Road Kabalagala Odi Kampala Natete Wandegeya Kawempe waliwo polisi Museveni jagendo kuba bomu waliwo polisi Museveni jagendo kuba bomu zisabyalo naye eziri ku mutendero ogusookerwako amangu Odi Kampala ne CPS mwe muri ku mwanjo Odi Kampala CPS Jinja Road ezo satu zeziri ku mwanjo bwoba ino omuntu wakola mu police muwe information yeno bwoba lino omuntu yenna akola ku police ezo zenjogedde satu ezisooka oba division zizo neze eziri mu Kampala Metropolitan naye okusinga police satu CPS Odi Kampala ne Jinja Road satu mwe mulidde empanga mwe mukulembedde bagenda bakuba bomu zisabyalo n'ekizimbe kyennyini kigwe ku ttaka nkiddemu kiwulire bulungi bagenda bakuba bomu zisabyalo nga n'ekizimbe kyennyini administration block yennyini egenda gwa munda abasibe DPC simanyi ojja kuba mu office yo mwe buvubuka mwe simanyi DPC mutuulayo ne mwewuba mwina pisto wano mwena bagenda okutirimbula polisi n'abasibe baamu mwe administration block egenda gwa ku ttaka olwaliro z'ennaku z'omwezi 20 ogw'Ekumi 2025 lwaki Museveni akikola ekyo ayagala aleeta ekikangabuwa mu Kampala adiployinge mu Kampala before Kalulu nga waliwo ensonga lwaki adiployinga ayagala tulabe ku byokulwanyisa n'ebyambalo ebyakabi n'abasajja bakambwe ennyo before nga tetunagenda mu Kalulu kitutwalira omwezi nga mulambo oba weeks ezi nga tuli n'abamaje batevunya butevunya bwe bati wabenga tewali kulonda tewaliwo protest vote kuba fena twakirabako Odi Kampala yenna yasaana w'ekizimbe kyagwa mu ttaka agenda bakuba bomu zisabyalo temukuba ku simu yange n'ebipolisi mwese ngamba lisi ne babakuba bomu katobanjogedde byaki naye muwulire Museveni bwa deployinga amagye bwe mulaba deployment yonna kuba agenda ku deployinga okututiisa wulya kye muba mukola bannakampala tosobola kubulwayo mitwalo 3 oba 4 olaba omusuululu oguba gutambula abasirikale nga batambula mu musuululu abasembye emabega yabeera boosi waabwe kwataako emitwalo egi omanya abasirikale baagala nnyo bawaana afande bannange mujebale mwebale kuma emirembe afande bonna balobe okwataako emitwalo 5 okawo ow'emabega omugambe gulira banna amazzi nga bonna bawulira
weeks 3 ze banaamala ku kkubo mubakwane gweddira gweyogera nabo akulembedde n'owemabega bebabeera abakulu naye owemabega yabeera omukulu ddala Tracy waakulembera omukulu ddala n'asemba emabega kati mubeera abantu nga 3 omu owo mu maaso 5 owo naawo owemabega 5 bano mubagambe mugulire bannammwe amazzi buli we bayita mubawe bagenda okuva ku operation ye emisana nga balina emitwalo gyabwe 100 ku lunaku luli bajja beegattako. Each problem has its own solution. Temubavuma temubakuba mayinja mubawe ebikomando nenkera mubakole bwe mutyo musirike naye Museveni agenda tirimbula ebipoliisi mujjukira bwe twabalabula nga tubagamba bomu zijja ne bazikuba ku street corner ne bamala ne kibalemerera kubanga bali mu okukitunyonyola kuba twakyogera dda ne baswala ne batandika okwekwata mbw ate be baakubye bomu ku luno zikomawo ng'emu ku station eri ku ttaka eziridde empanga ziri ezi ze bakyalowoozaako ennyo CPS Odi Kampala ne Jinja Road 3 ze zikulembedde sibamaze abanubu kyenyinza obagamba afuti soja bonna abasinga bebalukolo mulimu gwabwe naye baboogera ku muntu nganzi babiri begendereza kubanga fe bafonda ate omuti kwe beewuubira okwo fe twagusimba bakimanyi sirimba nubu ina n'okujja one time etutuuze fe bakasangawo tubabuulire how they have gone wrong. Eddie Kenzo amwami musuuza muganda wange anze DJ ni official njagasinza dokazigo kango kugamba nti kyali badde beta singa ebiseera byo n'amanyi go gateeka nnyo ku Grammy nomination eyo gye wafunye oba ku ndongo okusinga okwogera ku bintu by'otategeera. Omwami ono yagenze n'akola statement n'agamba mbu ye y'omu ku bantu abasimbawo omuti ba foot soldier kubeewuubira oba omuyembe okuli ebibala abaana ba NUP be banoga mucyo nga kyagezaako tegeeza kyeki mbu y'omu ku bafounder ba National Unity Platform Eddie Kenzo wuliriza mu National Unity Platform oba gy'oli oba toliiwo okola enjawulo ntini bweti tekalu kuwa gye walaga mu National Resistance Movement oba mu NRM kasookedde ogendayo kyanjawulo kikyotaddeyo. Eddie Kenzo tewali kyokoze mu NRM kasookedde ogendayo kati atogamba nti eno mu bagezi olina kyosobola okukolayo. NUP erina abantu abagezi nga bamulindwa erina abantu nga bawumaru Kiseka erina abantu nga basaddaman Makebe erina abantu nga baffe ba DJ Niyo. Eddie Kenzo looza ogenda kukola njawulo ki mu NUP? If I'm to ask kasookedde ogenda ani yali akunoonyeza? Eddie Kenzo oli w'amaanyi osinga King Saha ku ground nti tujja kwetaaga omuyimbi ow'amaanyi alien skin badde mulwanire gw'ogamba kajja eno be bagamba kagenda eri by'ebintu bye mulimu. Eddie Kenzo kasookedde ogenda mu NRM abayimbi ababaddeyo bonna ssaawa zo buli omu akwekokkola buli omu agamba akasajja juzi mwabadde mugenda Rwanda Gravity ku stage live. Eddie Kenzo toli mukulembeze, that's one thing you should know. Eddie Kenzo toli influential nga bw'olowooza, just wali favored lwansonga bannayuganda baagala nnyo omuntu ali obubi kati wagamba nga nti oli kaana kambaata abantu ne bagamba bambi tumwagala olw'ekyo naye nga Eddie Kenzo nakyanjawulo kyoli. Eddie Kenzo muganda wange struggle gireka oba oyagala emirembe mu ggwanga ate nkubulya mugenda vaayo nno mujje mwetondere eggwanga lino kuba eno struggle ya ddala ate omusajja ente bajja gituulamu munaatunula mutya mu maaso g'eddala nga mwamujjonkeranga ng'ate mukulembeza abatwala. Eddie Kenzo wali badde ogenda mpola tolina contribution ku struggle mu people power teri kyanjawulo kye wakolayo ate tewali kyosobola kukolayo paka kati. Actually gwe gwalina okwegayirira people power esidinge naawe so si gwe sidinga na people power kuba tekwetaaga. People power yetaaga abantu bagigattako, struggle yetaaga abantu bagezi, struggle yetaaga abantu bamanyi nnaku bantu gye bayiseemu. So blood gwobanga okyali mu kubalaatanze mbadde ndowooza fumba ttooke eryo genda oyimbe ku bivulu bya NRM osaswe kaseeteko genda otuuze amaaro mugulire omugaati obulamu butambule. Naye woonadda mu kwogera ebitakwatagana Eddie Kenzo esajja kukuba kibuuko.
muganda wange kyoyogerako tokimanyi but anyway tosigenda kukulwako kuba munayo omusajja atugambe bitalina makulu naffe tetubiwa makulu kasaba nsonga ki nkumalako obudde bwange ng'enkya tulina okubeera mu King Saha kankole video za King Saha ancestaizinga abantu okuuma kalumu 226 wenkutadde funa information nyingi nenjituulako nenjikebera nenjinoonyerezaako emu nenjireka emu nenjita nga bw'okiwulira kati olunaku lwajjo ennaku 2 mabega nafuna information nenjikolako research nensooka nenjituulako nengamba kansoke mala okugoberera media ne politics nga bw'atambula nammwe njagala bwe njogera ebigambo bino musooke mukubemu ekifaananyi 1 mukimanyi bulungi nti kati tufunye ekituufu nti opposition yali mu Uganda yali ekolera Museveni ekyo mukimanyi tekiriko kubuuza yensonga lwaki opposition yo ne saazi ne erwanyisa Kyagulanyi tekiriko kubuuza bye boogera byonna mubiwulira naye kati waliwo ekintu ekirala kibagambako gye buvuddeyo kato ne bagamba nti Museveni babeera ne plan A ne plan B plan A esooka yakubba kalu plan B yakunoonya batuuza buyinza oba kwewamba options 2 ne mbagamba nti baleeta Nandala Mafaabi nga plan B yaabwe era bakizannya Nandala ngo baagala kutuuzaamu obuyinza in case bannayuganda beekyanze Nandala Mafaabi baagala kutuuzaamu ojjukira ono state agent ebbanga lyonna mu opposition abadde akolera Museveni kimu kimanyi setaga kinnyonnyola kati ge baagala kutuuzaamu obuyinza kati bonna gye nekola statement yeeza abantu baga katongero kyetegerezaamu Nandala Mafaabi bajja n'ataakinga president recently nga beezanyidde omuzannyo gwabwe n'ezija n'enkukuba namwe ne mugukuba mwaddamu okukola ekintu kyonna kyasirika kati waliwo kye batambuza oba mwakitegedde mwakirabye kati information yakomye omulundi omulala nnaku lwajjo ne bangamba ategeeza eggwanga nti omuzannyo Nyando gwalimu munene nnyo ate gumusinga kati ebintu bimusobeddeko okuva lebalabye ekyadde mu Arua n'ebitundu ebyo bakimanyi nti Kyagulanyi kijja kuba kizibu nnyo sawe bakama okuvayo kulangirira Museveni nti yawangudde bano balina ku making sure nga bakola photo edit okugatta ebifaananyi bya Museveni obira ku social media nenga bino ebifaananyi bya AI ekifaananyi ekiruliriyo bwe bakikuba kiba kiraga entandikwa y'abantu n'enkomerero y'abantu n'abantu ng'obalaba buli omu wayimiridde wabula ebifaananyi bya AI bibanga bonoosiga blue band ku mugaati bwoti bibanga bonoosiga blue band ku mugaati bwoti byonna bigattire bya edit photoshop kati bakizuula nti tebajja kuteeka bifaananyi ebiri current balina kukozesa TV ne radio station zaabwe okukozesa AI okugeneratinga ebifaananyi ebyo batambuza ku social media njagala byetegereze same numbers no differences just different cities or constituencies obo kitegedde bala batwalaza tuli basiru bakozesa same photos ebifaananyi byebimu bakyusa bukyusa nti abadde mu district wet nenge bifaananyi byebimu ne bakyusa mbukyusa stage ne bagikyusaamu kane basiiga ekifaananyi baga nti abadde ne numbers kubanga kyebaagala okulaga ensi yonna nti Museveni had numbers bagenda bakola kulangira nga Museveni had numbers but in reality tebalinaawo ki numbers gwe teweewuunya Museveni ayina media team eri ku international level waki tebatuwa still photos nga ziri genuine ne bazipostinga mu monitor ku Bukedde ku BBS ne bazipost lindako gobaleto kyebuzanga koti media ya Nyando esoferi waki tetuwa still photos ziri current ku campaign trail jagendako bifaananyi byebimu babigeneratinga ne AI nga biringa nga bonosiga blue band bwoti nga temuli wadde akantu konna kati ye abantu omu okugenda betula abamba tunudde eri abatunudde nga tebatunudde ku stage njagadde bategeeza ekintu kati ekyo bakikola kubanga abaga bakikole balage public nation ya Museveni alina abantu but in actual sense ebifaananyi biri edited by AI kati ekyo bamala kikola nga bafumbire ebibozibozi byabwe ebyokusindika abaana buli kimu abaana mubalabye n'ogamba abakozi ba gavumenti ogenda ku mikolo gya Museveni ekyo mwakirabe kati ekizibu kiruddawa
kimutaategedde kyekino wano. Bwe nategedde information eri nenziramu nentunuulira omuki nentunula emitimbagano n'amawulire gonna kati nga ndaba bazimba emboozi gye nabadde ntegeddeko eruwa. Bw'otuna mainstream media n'amawulire ga Uganda gonna aga gavumenti bali mu kukuba ekiboozibozi nga balaga nti Besigye ye top opposition leader mu Uganda. Mwera kati amaze omwaka mulamba naye era waliwo gap, waliwo vacuum eyokuba nti taliiwo. Alwaliridde eggwanga lino akoze buli kimu kyonna era opposition watali opposition tesobola kubeera buli kimu tekisoboka. Kati bakisaasaanyiza kati confirming information gye bagambako oli ne gye ngenda bagamba olwaleero eruwa. Nyando esoferi apulaninga nti singa abantu bagaana bayinza okikwasaani bayinza okikwasa buyizo butula mu nandala naye nga yasooka okuteekebwa mu action yali General Kayindo Tafire ne mukuba nadde ebbali. Mwakuba Kayindo Tafire nadde ebbali era takyayogera ku bintu ebyo. Kati babadde balina okuleeta omuntu omulala basiigire nti yasobola okuva mu kkomera aba asobola okuva mu kkomera kubanga kitegeberezebwa nti bwe bamala okukola ekintu ekyo before nga tebannakikola ngebulenda ku ntono nnyo bagenda kuta Besigye. Kati Besigye ono aveeyo ng'apulikinga ekintu eky'emirembe n'okukkiriza nti kale oyinza Museveni abutadde mu muntu omulala tukkirize olw'eggwanga lyaffe buli kimu olw'okuba nti nange maze ebbanga nwanna eggwanga sandi yagende tugende mu katabankobe kibi. Kati kyekiboozi kibagezaako okuzimba. Kati abasinga obungi mwe babatereddewo nti Besigye amaze omwaka mu kkomera bino biriwo no bazimba kiri kiboozibozi. Kati kankuzanyire video zino zitegeere ku TV ez'enjawulo naye kyebazimba. Eno Natasha Broadcasting Service. After his arrest in Nairobi on 16th of November 2024, opposition leader Dr. Kizza Besigye remains in Luzira prison without his matter taking concrete shape yet. To mark the 1 year termed to be a commiseration, the People's Front for Freedom has carried along the portrait of a smiling Dr. Kizza Besigye to a press conference. With this in their midst, the president of People's Front for Freedom, also lawyer to Dr. Kizza Besigye, Erias Lukwago, recounted a year of legal battles and justice for Dr. Kizza Besigye. These, who are thankful to God for Dr. Kizza Besigye's life, reflected on what they called a huge plan to assassinate Dr. Kizza Besigye, followed by God landing them into fierce legal battles. What is it that Dr. Besigye requires to do which he has not done to get out of jail? What is it that we should do? We have filed all the applications dismissed. As activities to commemorate the hard life-threatening year, these have declared a week of prayers for Besigye, Lutale and other political prisoners in incarceration. As the leadership of PFF at Katonga here, we have decided to declare a Besigye prayer week starting from today. These ask Ugandans to pray for them in any way possible as God's intervention remains their answer. Among the other resolutions is asking opposition candidates in the presidential and other races to always begin their rallies with a prayer for Dr. Kizza Besigye and demand for their freedom. At all our campaign rallies, campaign meetings, campaign activities, we start the proceedings with a prayer for Dr. Kizza Besigye and all political prisoners. This request is not only to our candidates, but to all comrades. Acting like another blow to justice, not sparing the East African Court of Justice, which they say has shelved the file case for Dr. No problem. Mutagede statement yeyo kati njagala nzanyi ya BBS telefina. Then enkuwa ekidda kati Lukwago agambye mbo kikakatako buli kibiina kya byabufuzi kyonna ekiri mulaale bwe baba batandika campaign basabire n'okwogera ku nsonga za Besigye ne ba political prisoners. Kaso episode statement here. Kibiina kya byabufuzi ki ekiraba political prisoners abangi mu makomera ga Museveni. Si kibiina kya National Platform. Kibiina ki kubiri mu Kampala kyali kivudde ne kyogera ku nsonga za political prisoners. Era bukya campaign zitandika. Ani yali akoze laale ba campaign tulo ko bine bila ne batandika okwogera ku nsonga z'abasibe bonna abasibe b'obufuzi nga babogerako.
Gotulanga bana abantu balina ekintu kye bazanya. Yakugenda buli muntu buli kibiina kya yofuzi kitandika okusaba nga kisabira Besigye n'okusabira political lwaki bakyagala kati kuba bali muzannyo guli kati kankuzanyire BBS telefina okakase. Njagala uza statement zaani statement za BBS telefina zegenda okukola. Ritadikano Dr. Kizza Besigye Kifeefe oluvanyuma nga awumudde emirimu gy'amagye mu mwaka gwa 2002 yalangirira nga bwe yagenda okwesimbawo okuvuganya ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga mu kaluuko omwaka gwa 2002 mu mwaka alika ku byekkoodi okuva olwo bamukyamu okubuusabuusa omukulu gwa Besigye mu by'obufuzi kubanga omusajja ono yakeesimbawo enfunda nnyo okuvuganya ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga wansi w'ekibiina ki Forum for Democratic Change. Ebbanga lyonna mu by'obufuzi Besigye azaakola buli kyetaagisa wansi w'enjuba okuleeta enkyukakyuka n'okuzimba bannabyabufuzi ku ludda oluvuganya n'abamu okutuusa okusaaliza NRM era n'ebakansa. Mu kiseera kino Besigye ali mu kkomera eruzira gyakulunguludde omwaka mulamba nga were nemba n'emisango egyamuggulwako okuli okulya mu nsi y'olukwe n'okugezaako okuluka enkwe ez'enjawulo okubuunika gavumenti efuga kuno. Ku myaka 69 egy'obukulu omukulu gw'ebyobufuzi by'oludda oluvuganya oyinza okugamba nti gwandibadde gwa nkizo eri bannankyukakyuka mu kaluuka n'aka-2026. Dr. Besigye abakuba bweru nkukakasa kuba ye teyali esimbyewo ne forces ezaagala enkyukakyuka ezisinga kati singa ziri wamu nga ffenna tulina ekisinde kimu walirabye. Erias Lukwago Besigye mu kalolo ka 2021 yali Nairobi, yali mu Amerika, yali Isingiro, yali Itendero, yali we ng'atudde teyaliwo yetaba mu kalulu akatanaffe oba yaba yako ku Victoria yaffe yayogera kuba political prisoners. Omanyi bana basajja beerabira nti singa abaddewo bwe yaliwo mu kalulu kali akawedde yakola ki? Teyatandika katemba n'atandika red card simanyi atakulekera n'otumulekera ne mutandika okukola bistanti byammwe byonna nga mbikola against national platform nga mbikola tumuloza tetulaba kati mutandise ebintu byakuba mina mission gye mumanyi bulungi nnyo enteeketeeke tubalaba nze abantu abalaba batalaba wonna wonna nze ndaba bulungi nnyo. Eno information nagikolako omwezi oguwedde nazzemu nangifuna 3 days back nenjanalizinga nadde ndyawo nga mutandise okupostinga ebintu bino ku social media platforms za TV z'e Kampala nga mwina kyemuvuga kansiremu nkazanye kankabazanyira nolukowulire zaaliza okunywa mu kalulu kano Besigye bagenda okumuwamba okuva e Kenya yali atandiseewo empuliziganya wakati we naffe n'aba NUP n'abalala. Ebibiina ne bannabyabufuzi ab'enjawulo bagamba Besigye nkulunga okwetoloola ebyobufuzi by'oludda oluvuganya kale ng'obutabeerawo kwe mu kiseera kino kkonde ddene. Ddibu ddene nnyo mu byobufuzi naddala mu kalulu kano kubanga toyinza kibuusabuusa nti Besigye y'omu ku bantu abamaze ebbanga ddene nga balwanira enkyukakyuka kale nga tugenda mu kalulu kano yandibadde waali n'abalala bannabyabufuzi abasibiddwa nabo bandibadde weebali naye kyannaku nnyo naye nze kyennyinza okugamba kwegamba muli owulira nga n'okuswala tuswala okuba nti tetunnabaako kukola kyamaanyi ekisinga ku kwogera okulaba nti abasibe abali mu makomera bayimbulwa. Abadde nga senta nga nkulu nkwe bitambulira nammwe bwe mufuna obuzibu ne mukoma ne mumuyitiramu n'abazaamu amanyi lumu yajja ku palamenti nga sipiika agobyemu ababaka n'agamba Bodongo otoba Beatrice anywa nga tibanayonooneka ndi sipiika muntu nga mwe abagobezaamu mumuddeyo lwa mpaka ne baddeyo Odongo tolugina lutemateke ne bayingira kadaga nangandoze yawulira nga laddu yeewatuse. Akulira oludda oluvuganya gavumenti mu Parliament Joel Ssennyonyi ensonga y'abasibe bonna abalangiwe ebyobufuzi nga ne Besigye mu omutwalidde agamba buli lukyemu bobbi omutwe era ono mukakafu nti waliwo eddibu ery'amaanyi abantu bano we batali. Tukuba omulanga eri bannansi ffenna buli omu akola ekyasobola okukola kino tekiri just ku Dr. Kebbi aba NUP be baasiba emyaka gino gyonna naki ffenna ensonga eno ebe tukwatako nti webava ku bano oba oli awo ogoddako. Kati omuntu asinga obutaagala
national platform manya mukijja banyiza bamuyita Besigye Ssemujunganda Elias Lukwago Ssemujunganda waliwo ne national players nga bakutte Besigye ze baateeka ku kitebe ne wili lya nyuma Ssemujunganda yagaana okujja ku kitebe kya national platform players okusaba okuyagaana okujja kubanga alina ki alina obukyayi ku Kyagulanyi ng'omuntu alina obukyayi ku no olw'ensonga bo baali bakimanyi nti bo balina okubeera mu opposition mpaka kuwulira bubi bwe bikyuseemu y'ensonga lwaki bakola ekintu ekyo kati mazo kibalaga bulungi nnyo ekifaananyi kibasiigidde nze nina Dibanga Pro Max nzija n'embeera mu maaso n'entuulawo ne mbatereeza kati ekyo nakyo mazo